agamba kamu ashiya njagala nsooke njogere n'abaana ab'obuwala abali wano bulijjo muŋŋamba mbeera nnyo kusaidiya abasajja nze sibeerangako kusaidiya abasajja naye ebiseera ebyo benabeera kusaidiya abasajja nga bakomplaininga nnyo omanyi nti abasajja tebafunanga mukisa gweyogerera tebafunanga mukisa gwogerako wadde olunaku n'olumu abasajja nga tebalina mukisa ne wobanga mukazi yali mu nsobi nga bo tebasobola kukola ki oba okitegeera gwenno ogamba kiripu emunze nnyina eziwera kanfuna akatebe afuna akatebe baana mmwe njagala mbabuulireyo ekyama kimu mukazi munnanga omusajja ne bwakuwoomera ata ne wabanga akunuuna ennuuni mu matu njagala mwenna abakazi abali omuyige ekintu kino muyige okurespectinga first ladies mama ne bw'onaaba weetenda buwoomi ne bw'onaaba weetenda kasukaali kanoze omuntu eyakusooka ku musajja akatiibwa akatonotono kamulekeemu nze olaba omwana wa mujja wange namuzzaayo ewa maama we anti omanyi mwagala nnyo obukakafu okubujja ku nze omanyi lwaki omukyalo oyo yankaabira naŋŋamba ayagala kubeera na mwana we nemmanyi obulumi nze owange nakula simulina wano tulabe ye bannayo omuntu ng'anaalaba nze mmange nakula simulina kakati njagala kuplayinga audios zino mukazi munnange omusajja amanyi n'okukola paka ku nnuuni ebyo nze ŋŋamba mukazi wattu tobeera nnyo excited ng'eyakabalaba bana abasajja bawano bazaala gwe kyoli mu kwewuunya nti lwaki mujja wange afaanana bw'atyo nnyabo oyo omukyala yamulaba 2.5 nkuddiramu totandika kuba nti gwe muli mu mutima owuliranga okuswala owuliranga aswala oba nona mukwano tonkubira nga ndi online lindamu ojja kunkubira edda omusajja yenna azaala ebbali omusajja abasajja bakola bafumita kino ne bw'ona okirwanisa tojja kisobola ekintu kimu ekikulamya okutegeera kiri kimu to swallow your pride. Can you please swallow your pride? Ntandikira ku audio esooka ngenda kusooka kuplayinga audio eva ew'omukyalo ono atali nannyini musango mukwano gwe gwe babadde balina okugenda bonna abaakedde uliriza nkuweereza ka audio lwansonga ebirala ojja bisanga ebirala ndowooza waliwo blogger abirina okay ako kamu ndeeta hello ono anti kale nkubirako yakyo kati kale dia ne bankubira hello dia kale mukwano nawe gyebaleko kati naye sinze nanyini gundi bala my friend to that person yeah friend to that woman yes anti wankubiddeko ko nga nyina byemalirizo manyi mbeera nnyo mirimu gy'abaana oli mukwano gwe just kati program yabadde yesterday mama fina akkiriza meeting my friend so I really don't know what has happened because she's really crying mama fina kati omwana abadde alinye agenze ku masha because they were supposed to meet saa mukaaga alinye agenze bagenda meeting ale mama fina oba lwepi abitegedde atya I don't know what oba lwepi abitegedde n'abirinyamu n'agamba mama fina n'amugaana okikola n'amugamba tokikola nze omusajja tagaanangako kuyamba mwana bikoze bekyo kati alinga alinye mu mukisa gw'omukyala omukazi munaku anyway tetumanyi kyakukola tujja kukola yo video tumugambeko mindle kaakati njagala nkubuuze
gwe wennyini wagamba mwetaaga DNA kati ekibadde kikubisa sime w'omukyalo oli omukulu omugambe embuto bayamba nti baawo tagaanangako kuyamba mukazi tagaanangako kuyamba mwana ate nga wano walaga nti eby'omwana tobimanyi bannaereka mbabuli bakyala bannange omusajja ne bw'aba akukoze n'akutuuka ku nnuuni n'ava mu kisenge ekisooka ekyokubiri ekyokusatu n'akuyingira mu kyokuna aballa we batannakutuuka ebintu ebimu biveemu. When it comes to someone's child, ebintu emu bakazi bannange weewummuzaako. Amazima ga Katonda mu ggulu njagala mbabuulire oli mukazi ennuuni ffenna tulina emu wano bati kipaape kino bakiyita kipaape kino kyola kino kipaape eno gy'olaba etambuza etwanika kwegamba etutadde buli wamu amagulu maama buli omu gamutunda ate kye wali wabeera mu love etandikibwako nga tatalabye ku kizibu. Njagala mbabuulire amazima ga Katonda mu ggulu tosobola kukeera ku makya n'olimirira mukazi munno nga baagadde bamuyambe wana awantu wano ate gwe tewaakalaba kubanga naawe olinayo omwana atali na kitaawe gwali naye. Bannange njagala mbabuulire amazima bakazi bannange ebintu ebimu kino kipaape wana awantu wano woolaba kipaape watutambuza buli nsonda tutambudde buli nsonda lwa kipaape kiri mu magulu. Naye gwe n'olabanga mukazi munno bagenda kumuyamba mazima n'olinnyamu ate ng'olaga nti oli lwedde kuyamba maama omukyalo oyo wa 2.5 bamusinkana 2.5 yali muwala oba siniya 3 na wulya siniya 3 na wulya siniya meka we bamusangira. Nze waliwo ebintu nga temulina kweyingiza mbitabakwata kuba nange ng'olina okusigala muleeniyo. Nze boyfriend wange nange nina mujja wange eyo wadde bayawukana naye omukazi oyo nze ekyannyombyanga ne boyfriend wange kyabutawaayo fees waka era we yamala n'akukumba omwana w'omukazi n'amuleeta ewange ne omukazi n'amulaba omwana ano ku media n'agamba baamumubbako bubbi ne muddiza omwana we omukyalo oyo atule mu kamera anjulire nenkwata omwana we ne mumuddiza ng'akaaba temujjukira nateekayo postinga mbagamba nti ntudde ne mujja wange mubijjukira posti gye natupostinga nengamba bane mujja wange azze okundabaka neegayiridde ajja ndabe omukazi yakaaba nakka ku maviivi n'ankwata engoye n'angamba njagala kubeera na mwana wange nga kiki ennyo maama ne bw'ona omukwata nti bamukuwa omuwole tekijja kgaana musajja kuzina abasajja yalla abaawana ate babi nnyo eyo ODM bakedde bakazi batubagera omukazi yeekyusizza nga balina mu kkubo maama waffe omulungi naye gwolowooza nsonga kyeretedde maama affe okwekyusa maama byonna bye bakugamba bakulimba maama njogera ne maama Fiina bakulimba omukazi oyo talina buyambi teri amuyamba alinga bwali ali mu maziga naye nzizeeyo ku maviivi gange bannange gwe maama waffe ffenna gwe maama atulera wano bambi kiriza maama tomuyambira mu kamera oli kyatya okuswala agenda kuswala oli munnaffe tayagala balabe nga babipuleyinga ku TV ng'aswala. Nkusaba maama osobola okukikolera ebbali ne kitamanyikwa maama osobola okukikola maama waffe omulungi gwe wamweyitidde n'omugamba yeteeketeeke era gwe muntu omwasazza mu program osobola okuddamu n'okikola n'ogamba nedda nze ndi maama bano bonna bawala bange leka nkikole. Maama, we are humbly asking you to help. Mama njogera ku maama Fiina bambi kyusa mu ndowoozayo omukyalo ono akaabye leka ngipulayinge audio ya Jemmy mwenna obwedda gye mulinda nti yiino gye yaganye okupulayinga. Hello. Nange nasha Jemmy. Nze Sofia Akumu mama w'omwana. Bindeeba. Leero mbadde nina okusinkana maama Fiina asobola okunnyamba ku kyendiko ku bulumi bwempitamu mu buli kimu kye ngenze mpitamu emyaka egyo gyonna gyenna n'atuuka ayimira
g'omwana wange naye mukazi obukyabuziba buno leero luliba olwange naye nkyaja keera nga lulwe kino sikyogedde kubanga kumulemesa naye kijja ku mutima gwange Rape n'ayimirira wakati n'agaana mama Fiina ayambye abantu bangi naye Rape simuyingiridde bufumbo bwe simugambye nti njagala musajja we wabula njagala buyambi bwa mwana wange omwana wange afune obwenkanya naye mukazi yazaala alikiraba bannange obukyabuziba buno leero lwange naye nkyabujja kuba lulwe kyempitamu omuntu yenna nga yagera ku makya n'azaala nga mukazi ajja kukiraba olunaku lwa leero Rape kale kati nkomyewo ndowooza kaagundi mukawulidde kambabuulireyo ekyama kimu bannanga amagulu manene muno mwe tukwata n'ositama n'omwe ekibatu kyeno ffenna gatutunda butunzi teriwo mukazi yandyagadde kuva mu bufumbo bwe yasookamu okitegeera bannange nga bw'oyagala omwana wo n'omutuuma simanya queen simanya prince ne mubatuuma simanya the angel ng'abaana mwe gemanya ge mubayita omukyala ono talina kyayagaza mwami we talina kyayagaza bufumbo bwa mukyala munnange omukyala yabadde afunye mukisa gwa buyambi omukyala ono ayagala kuyambibwa bannanga abakazi wano mwaŋŋamba nti nze mpolereza abasajja nze siwolerezangako basajja naye wempulira aweetaaga okwogerako nkubawo nnyo omukisa gw'olinnyemu si gwa mukazi onoolinnyirira mukisa gwa mwana kati gwali ogamba bamukuwa onoosobola omulabira lazima ng'omulemeseza okumuwa obuyambi onoomulabirira ekyo kyokka ekiriwo kiraga tosobola wadde koota yakulabirira mwana gw'otazadde singa obadde osobola tewandikiyingiddemu babadde mu mmotoka nga babakkiririza bulungi ate n'ekirala tusobola okukwata akawunti omukyalo ono tugenda kwogerako naye alisi tufuna akawunti tuteekako 5 bantu mwekuŋŋanyamu 5 tulina kyekiyinza okukola oba 10 then nawulidde nti musibi wa nviiri mulungi ne tumukolera saaluuni ennungi temukolesa layini yange kuteekako tusobola okuteeka ku layini ye si bwe guli tusobola okukiriziganya naye ne tuteeka ku layini ye nakozesa layini yanze nembeera nga nzimonitaringa ne tugenda mu kamera na setting up saloon ennungi kubanga baŋŋambye musibi wa nviiri kakunguuli omukazi ono ne tumukolera saloon ne tumuteeramu aka fridge nze njagenda eno gye bazisubuza gye bataseera ne kabeerawo okumpi n'omulyango omukyalo ono ne tumubeererawo ne tulaba ki ekigenda mu maaso naye ndayira mukazi munnange olaba mukazi munno ng'akaabye ezzigo olw'okuba ggwe obuzibu ekisinza okunnuma ekizibu ky'omukazi si musajja sikyayagala she just needs help kiriza abasajja nkugambye bazina n'abalema omusanga omuwala ali mu kkuba atambula ati olaba bw'ati naye n'olaba omusajja n'agamba nti baatugamba naye oba ono omusajja naye afaaki sajja akuba amasimu talekeraawo bannaayi buli kiramu ekiri ku nsi abasajja basobola okwebaka nakyo naye nze ŋŋamba tukwatire wamu nga mamaffe tannaba wadde ajja kwekuba mutima ajja kuyamba naye naffe tusobola okufuna ennamba yo n'omukyala buli omu kayina n'akateekawo netula sente ziwezewo ne tufuna ebikola mu saaluuni ne tumufuna n'aka fridge n'ateekawo n'atandikiraoko obulamu naye agakatonda mu ggulu mwe muli bazibu ŋŋenda gibawa ennamba naye amala kunzikiriza banayereka mbabuulire kiwemu just myaka 2 mpasi ngo omusajja gwamweteeramu ensimbi omanyi omusajja gw'oteekamu ensimbi ebyo by'olina okukola niye omusajja gw'omanyi nti si gwamuteekamu ensimbi olina okumugaano ga mukwano tuukiriza obuvunaanyizibwa omuntu watuukira okuvaayo ku myaka 13 okitegeera
omuntu atukira va ku myaka 10 bannaye abaana gye bakoma okula mwenna abatwebakako basebo mwenna abasajja abatwebakako omwana gyakoma okula kambaddiremu mu kitegeere abasajja mwenna abatwebakako omwana gyakoma okula n'obuvunaanyizibwa fiza adasasula mu P1 zasasula mu P2 fiza zasasula mu P3 zasasula mu P4 zasasula mu P5 zasasula mu P6 sewo ndikugundi ndiku live ku Facebook wabula simanye ncha kubanga nange nyina bye nyino kwasaganya nina amaduuka abiri gengenda okugulawo kati ngenda kubeera nkugamba mwana ki yayimiridde munno mutabaniwo ngenda kubuulira kaakati bannange mwe mulowooza abalalu bani ababazaalamu olaba musajja kuyimiriza motoka ku adaptinga mwana ndeero mwenna abakalaba abasajja mbasaasidde they fuck they unya they komba but they even live at last they live he can comba you everywhere you feel like you want to be combed banuuna bamanyi okunuuna gino emikungu egyatulemera mu matuugi ne tulina okugisayo eyapiiki n'agunuunamu omusajja n'aguteeka wali n'agugaaya n'agumira anti ali mu mukwano naye n'okukulekawo basobola so gwe bwodda ku mukazi munno n'omulaba akatono ke yeetaaga so ono yekka banaye tekiri ku ono yekka abakazi bangi only that they don't come out and speak naye abasajja kiri wat 98% of the ladies fetwerabiririra abaana nga kishe nnyo nedda bannange nedda tosobola kutula mu mukisa gwa muntu gwafunye omutonotono n'ogulinnyamu bw'aba taganya kumulabira kisente taziteekako omukazi is very depressed bangambye n'okuŋŋamba mbw aziriseemu oba yazze engulu simanyi bambi omukazi ono bwe yeekubye obutamuyamba aziriseemu amafiina mama waffe omulungi bino bye bagamba waliwo aŋŋambye mbu mama fiina maamawo nze mmange kubanga ali mu myaka eginzaala manga atuleze wana alina baatayambye bamasiikini bawano ng'abayambye mmwe embizi mmwe abali wano abasaamirira naye maama wange mmanyi ogenda kutuula mu kifo kimu olowooze tetuli mu kwagala kwonoona ligere tulina kyetulwanirira just tusaba buyambi mama tetulina muntu gwe twagala kwonoonera linnya bana abantu bebeekuumira mulayini bana abantu bebagala berenga baboogerako naye mama ffe tulina muntu gwe twandyagadde kwogerako ffe just tusaba buyambi omukyala ono bw'anakkiriza okumpa ennamba yensaba ow'olukumi ow'ebbiri ow'ettaano era tujja kuba tubagamba tebagenda temuteeka ku yange sina kyenzaagaza twagala buyambi bw'oli naye njagala nkule mukazi ne bw'obanga obugumya otya totuula mu kamera kukolereza musajja nze ndi wano noonya ne wenvayo bagamba nti nava mu bufumbo tebyambula anti oyogera nnyo okwogera nnyo si kulungi oyogera nnyo n'oteeka n'okulimba abantu omusajja motoka yagingulira nga teyagikugulira mazima ddala nga si yagikugulira nga sinayo just because you want to impress everyone on media byonna ne bikugwako ffe tunoonya bwe tuvayo kati tubagambe nti obufumbo bwo bwagaana dda onoonya ne wootandikira ne wakubula so mukazi munnange gw'oli mukyala mukulu you have ever been disappointed olina omwana gw'oli naye mu bufumbo ate oli mukulu si oyo omusajja yasookera okwebakako bayitirivu naye muganda wange sigala ng'oli mukakamu saba motivation speaker onda kuno noyogera kusajja nze omusajja njagala nze omusajja nkuumye nze omusajja yampa $5,000,000 nga takuwangako wadde 10,000 naye just because of that excitement nti yakoze bulungi hey hanti gwali naye tanakoka sajja handabirira omusajja nga gwe wetwala ne ku photoshoot naye olwokuba you want to make it oshegera you want to prove a point to everybody just because media can kubanga omukyala ono wabayogera agambye nti oyogedde n'ogamba mbu baawo tagaanangako kuwa mwana buyambi osobola ovaayo n'okyogera mu media kati ate ekikuyombya ki woba omanyi nti babumuwa gw'olowooza ono yandivuddeyo nga bamuwa obuyambi obufumbo bwabwagazaanyi
mukazi si bwatyo bwe yali afaana yali mukazi ate yo bamukolako ne bamwambaza muli ku peji yemu ndaba. So ebintu ebimu we are over excited. Njagala mbabuulira amazima. Bannange ekintu muyimo nze siriddamu kukkiriza muyimo kunfuga. Oyogera n'oyogera naleko okulaga iPhone naye nga n'abasajja abazikuwa balala nnyo oli kutimba wano boyfriend wange yange iPhone zana boyfriend wange tuguze ttaka temulina wadde ekijiiko ky'ettaka ebigambo otuuka n'ogamba kati oba nkoze ntya okuddamu ate okutereeza bye nayogera. Sister wange, you're old enough to get excited that too much because you have ever been sleeping. You have ever been with men actually very different. Yabeeru aba brown aba mulekerawo bakazi bannange mweneyo gye muli okubeera too excited. Have a car. Everyone owns a car. You have a house. Really? Ngate mwogera ku mayumba, mwogera ku mayumba. Mutulage n'ebyapa. Mwenna mwesibye ku motoka ze mutayinaako kadi. Mutulagane ku mayumba. Mulebe kwonoona bulamu bw'abannammwe. Nze siraba nawawo oswalira nga bali beesinkana 2-5 gozo oyo mukazi yali afaanana bw'ati. Abantu abeesinkana 2-5 goza wate naku mukazi munnange ddala bw'oba oli muyisiraamu mpozi wayingira oli olwaffe olw'ekifere. Ate kasita ova mu busiraamu n'oyingira eno side nti akina mulokole akina waliwo side z'oyingira n'omanya simanyi oba muli balokole kati. Waliwo eddiini gy'oyingira n'omanya nti buli kimu kyonna kitabuse. Mashallah njagala kuba musiraamu akuba binnemye okuyiga engoye zammwe bwe nzambala ntuyana nnyo n'enzigwebwako emirembe n'entandika okutambulanga neewujja naye nandyagadde kubeera musiraamu kubanga abasiraamu basitiikinga ku bigambo byabwe. Naye banaye abakazi nga tuberekesa omusajja agenda n'akukola buli musajja omupya bw'aba akukola byanjawulo ge mazima naye ebbanga gye likoma ate ow'omuze gwe atambula nagwe tannamaliriza oliye mukyala mukulu obogaba kubanga mu odi atugambye mukyala Bindeeba kanjiddemu nji playing omanyi nange njagala ebyonoonese si byonoonese naye nnwanira ddembe nancha jomigo abadde bagiwa nze Sofia Kumi mama w'omwana owa Bindeeba. Leero mbadde nina okusinkana mama Fiina asobola okunyamba ku kyendiko ku bulumi bwempitamu mu buli kimu kye ngenze mpitamu emyaka egyo gyonna n'atuuka ayimiridde wakati w'omukisa gw'omwana wange naye mukazi obukya buziba buno leero luliba olwange naye nkyajjako era nga lulwe kino sikyogedde kubanga kumulemesa naye kijja ku mutima gwange. Rape n'ayimirira wakati n'agana mama Fiina. Mama Fiina ayambye abantu bangi naye Rape simuyingiridde bufumbo bwe simugambye nti njagala musajja we wabula njagala buyambi bwa mwana wange omwana wange afune obwenkanya naye mukazi yazaala alikiraba nga obukya buziba buno leero lwange naye nkyalujja kuba lulwe kyempitamu omuntu yenna nga yagera ku makya n'azaala nga mukazi ajja kukiraba. Olunaku lwa leero Rape kale oba kati gwe mu 2005 wali ofaanana otya mukyala munnange mukyala muli ku sipiiti naye omukazi akusoose ku musajja ne bw'okola otya yasooka muye ate nga teriiko wadde akantu nga kondomu akina kondomu aba yagikusookako oba yamuwoomera oba teyamuwoomera nze ngamba ebintu ebimu have to play it cool. In fact wobanga wabugumizibwako ngamba okusomako you're the only person that can sit with your husband and tell him that you take responsibilities of the child. You're the only person. If wabugumizibwa nze sasoma era bino byenjogera njiya biyiye ebyoluzungu bwaba wabugumizibwako if you went to school you're the only person that can sit with your husband that you always tell people that he loves you so much to at least take responsibility of the kid because that child belongs to him.
omanyi n'obutasoma nabwo kirwadde oba kati ate oba mbadde njogera kibongambo biddamu ebyo byo sikisobola wali ofaanana otya gwe mu 2015 olana kati bannaye bakyala bannange nze ŋŋamba omusajja bw'akugirayo ekikazi kyeyazaalamu ne bwoba okisinga kiguma bugumi oyo ye mukazi eyaliko nebbaawo nga bbaawo talina bwe yali gweomutegeredde wano sekadama wange nkutegedde oli bweru nakumanya oli bweru naye oyo omukyala yajja okunsaba omwana we ng'ali ku maviivi yakumanya sinnakumanya nga muli simanya mwali mubeera simasaidi z'ennansa nange ogubaanye mussaamu ekitiibwa omukyalo we kubanga wali ogubaanye yampeera yandagako ne bufaananyi mu butuufu wali ogubaanye. That's why I respect those ladies. Nze kulabanga akavidiyo osobola okasala ng'olabikako but she was there with you in a small house. Mulekerawo okumanyira ba first ladies b'abantu bw'owuliranga mukazi munnaasa obuyambi toyasama gwe woonerwa muntu w'omugambi mukwano bw'aba akuliko ng'otudde kulinga omugamba weereza buyambi nkwegayiridde weereza obuyambi kubanga omukazi abantu we banaamulaba nja kuswala singa olowooza yakkiriza okweza obusambi obuyambi gw'olowooza bandimulabye nako tebandimulabye munaye kubanga tewandyagadde balabe munnange baawo ng'ali yeebakano yamulaba 2.5 kipenzi oyo mukyala was a very beautiful woman kubanga munnaye kala yeeyo fenna tugyenkanyanze naye naawe fenna tuli baddugavu balungi nno n'ennyindo zaffe zino zoolaba nze ŋŋamba bw'oba olimirira mukazi munno mulekeemu mutunuulire olekemuuko bw'aba bawa bumumye ate agenza okubusaba ewalala ate newala olw'okuba manyi nti munnaye maama waffe abeera mu kamera ebintu bye yayagala nnyo okukozesa amazima mu kamera ko gwe that is very bad. Omukazi aba promisinze bali mu kkubo balinye ye noono omuwala sijja mwatula mannyo omuwala gwe badde bagenda naye n'omusajja omukazi yeekubidde mu kkubo nkuweereza ka audio uli aka Dr. Tiwe Hello dear. Jebaleko nyako. Kale mukwano nawe jebaleko. Kati mina ensinzi nanyini gundi but I'm a friend to that person. You are a friend to that woman, eh? Yeah. Anti wankubiddeko ko nga nina byemalirizo manyi mbeera nnyo mu mirimu gy'abaana. Baana ze nali simanyi nti abantu muwoomerwa nnyo akakyabali style eno. Akakyabali bwe katyo ne kabeera ng'ate obulamu bugenderera. Ku mukazi munno never put any word mbu DNA. You as who? As his young olaba nange mulamu we sinnagisaba. Nange mulamu wo sinnasaba. Sigisabanga nako kubanga omwana waffe kankwasa. Wamasi waffe mwenna abali wano. Wamasi waffe mwenna abali wano. Si waffe. Mukyogere nti si waffe. Mukyogere oyo mwana si waffe. Mukomentinga nga mukakasa. Oyo mwana si waffe. Bwe mwambala makeup nombeera nga mulanga engoye z'abantu be mwambalira ebizimbe bwambala simanyi ambalidde gundi emirimu nno ze gye nasooka okugaana. Some people simmi ne mumbuuza emirimu gyenkola era kambagambe ku mirimu gyenkola. Nina abantu abakolera mu dollars abantu manantuma ku site ye nga bazimba kayina zino ze mulaba e Kampala mu abasinga ze mukolerako video nga balandi road nga bashi ezo kalina nno nze supervising ennyo ennyumba z'abanene wano. Kati mbagamba mwabambuuza mwabalowooza nti nze ninze emitwalo 5 ku gundi wano ku televisa. Sirinde ezo nze nyimirira awantu nga nyinawo obukadde 2 nkiddamu. Amanyi mweragalaga nnyo bantu bange musigale n'obukkaka mu people having money outside here. Ekyo kyekyenjawulo ekiri ku banyankole munansonyiwa naye abanyankole muntu gosanga asindika ekigali naye nga alina ennyumba z'abapangisa. Mwe mumaane mubayita bambega. Olwokuba gwe tomanyi nti ekigaali tebasaba musolo oli akozesa mafuta ga bigere. Kati mwe n'ogulabanga omulimu omubi n'ogamba oli amanyi kyamanyi kamula butunda na munanasi nkugireyo kikyendi. Muleke kumanyira abantu. It's high time you know your level ne mutandika okukola. Omwana waffe gamba abalala nti waffe oyo omwana waffe oyo omwana alina ebiseera bya taata we muno mwonna. Omwana namutuuseeko ng'enjala zaffe. Baana mmwe tiimu Sofi muliwa omwana n'enjala zaffe wowe nyawo kana akayindo muno nga bw'olaba taata we muno mu mbagwa ebigweziti emba zino ezigize omwana waffe
Omwana waffe owulira kale n'owulira ng'omuntu akuwa reason yakuwunya bulungi naye banna muna fees ono fenna no fees bwatyo bwatusala kyova olanga nze ebyokusoma nabivaamu ne ŋŋamba mukama nyongera bwongo bwa mu mutwe nze nange nina perfume wane likagwa jangu natereka perfume kange kebanzigira mu USA mugundi bagiyita mantoba eriwa mantoba eri mu USA eri muwa jangu gwe bandetera gundi ka perfume nze sekuba perfume namwekubako mundi gumu naye nakati perfume woze ngoye mwali buli lugoye jangu nange mbalage perfume wekana gwe ka perfume kati nibe kati it came from US and box njirina ne price tag njirina n'amanya kwe bajugulira njirina eva mu US wano mu Uganda nange ntandike bantu bange bwoba ngo ina beyagala okugamba abantu tandika otulage ku mansioni mutulage ku bizimbe naye if you're still talking of richness nga abantu obalaga simanya ngoyeze mukubisiza mu bifaananyi simanya n'obalaga media is very fake ba sister banga abalungi tokiza muntu yena kulimbira ku media people living a fake life nzaba selebu bamwe basinga n'okubeera obulungi abamu abaliwo nombasinga you want to prove a point but there tule meza ku meza mutandike musomo mukwomu engoye zo bansinga I admit they have very many clothes but omuntu ankubira simu nangamba anti Kaduuka ngenda kutuma wano ne wano n'omubuuzo oli wakubanga enamba yange ya business nangamba ogenda kusiba wesi ogenda kutwala milioni ya 3 bwozituusaawo n'omutuukako n'alyoka akugamba nti esatu bazikuwe zizo just in a minute so ebyo mubiveeko abantu tukolera bangi abali ebweru omanyi munnauganda gwali mu US omanyi munnauganda gwali mu UK omanyi munnauganda ali e Germany omanyi munnauganda mwe nza ngamba musigale nga muli bakakkamu mpoze engoye mulina engoye n'ebifaananyi gwa photoshoot gwo mulimu gwammwe era Uganda kati next time tugenda mu myolese Dubai tutwala kwolesa ba bifaananyi ba mukubye ebifaananyi but when they see you in your real senses bilo emwe kaliza wano ku media sekolaba I love him omusajja nno wokwogerera si mulungi olwomanya jebina gwerera lero omusajja waba kufuma gamba naye omukazi yatulanga mu kamera nayogera nti mwagala nyoze mwampulira ko ngambi ogera si birungi naye tosobola kutula mabega wa mukazi munno ntosobola kutula mabega wa mukazi munno n'omujolonga mumwaga line yange si akutula mu kamera kubeera nga mbalaga engoye simanya mbalaga byennyina muninde ku myaka 35 just watch me mulaye mutandika okungamba nti nazijja mu government mbasasidde watch people are quiet hustling they are not outside to bujingo batwa mugandi yakotola bakati yo church bwajiteza genda ulira njiri ya bujingo jawereza tataddemu mukazi we tuli mu mirimu milala ali mu mirimu jamu kama sija mukazi omukazi batuke bakabega dange bamanyi be yagale be bamanyi naye bwobera ku TV do the program how it goes ebyokweyagala n'okwekwana mwe mumanyi oba mwekola oba temwekola oba temuli oba munywa it's your problem it's not part of our problems but when a woman asks help from a man that gave her pregnancy okumala myaka 13 omukazi nga sebo omwana jako mokula n'obuvunanyizibwa nawe ojja kutuuka obusaba ekyo nkikulayira ate erote ko okubanga obusaba bino mwefulukuta gwe jangu letele perfume yange iwakana we na kutuma perfume yange alaka perfume kache kalyo mukachebe kali nkaka kwera ameza yanja mu kishenje kachebe ho kalete kambala ga perfume yo mu US nanga ati munaye mutufukidde ekizibu ezengoye za mwezi emitwale 12 16 si sente nyingi kadamas are wearing very beautiful clothes bambala FIFA bambala ngato za FIFA za mitwale 15 ngotandika kujano nga muteka buno bugato gato mumanyi bakadama gwe beije baliko keko sebo kano ka perfume kano saka ja Uganda bakayita kavira ddala bwe nze nkatyano keku bomanyinze bide bintu nze mpunya bulungi ne wembase lwaki nsoka kwe kubaka wowo nga atanaba kano ka perfume bakayita kanka basomera nya then ngenda kuba we biwandiiko byako kava mu US Mantoba kaliko ne gundi yakayaka banaye mutama BVL baha bachaliba BVL GARI
Mantoba yakasinziira bakandetera yakandetera ava mu US bana nayogeranga buli lunaku obugambo buliko obulala butini nnyo kubanga nkuze mu myaka sikyasobola mutulekanira tukole tutya naffe tumulina